bagamba Museveni muntu waffe tebamuvaako abo kiruhura bamumma karuru mu 1980 ne bakawa Kuteesa nko Kanyarwanda tekaina gye kava ne Kuteesa yali ava mu kaye n'ente abagagga wasiza mukenu abayinamu ne bakaddusa kaline kagenda mu nsiko bwe naraba Kyagulanyi kyenva nze mwagala. I was never assisted by a single Munyankore when I was studying. The only people who helped me to study were two Baganda, one white man, and somehow the local governments. Njagala tubulire yayina kayumba kona yalimu kayumba katata we wali tokamanyi bwe yayingira mu Kampala wano tewamulaba yayina nyumba no mukyaro teyaliyo bagizimba wano ng'amaze kujja wano kakati oboyo bwe yavaayo yazimba nyumba kataina mansion zaina obugaga bwonna yatugamba abaana bamwe tembalekera bintu omusango gubasinga wali ne mubuuza taata we yakulekera ki n'olwekyo kyenava ngamba nti nono Bobi Wine weba okugaya mukiyita ki. Yes, kakati ebigambo ebyo binajjukirwanga bulungi no ebiseera ebyo NRM ejjambuyinza no ako kagudu assessment okugeraageranya obufuzi obuliwo kati na buli obwaliwo olabe busobozi ki obuli ku ludda olw'opposition okutwala obuyinza kiki batayina gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni kyetayina kati wano mba nkusumululira Likuyugi Update CV kosinzidde okubanga otuwuliriza tukimanyi bulungi nnyo ebigambo byogeddwa bingi okuva Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda mu European Parliament bya samonalingibwa mu Geneva Summit ebyo byonna bijja byeraliikiriza gavumenti. Lwaki bijjeraliikiriza? Mu 1996 Mwami Yoweri Kaguta Museveni asooka akwata obuyinza naye before nga tannagenda mu nsiko Mwami Yoweri Kaguta Museveni badde okimanyi yasooka mu opposition yasookera ku ludda oluvuganya era okuvuganya kw'okusooka kiri ku likodi nti yafuna akalulu kamu weekati wabula teyapondooka yagenda mu maaso n'okubanga yeesimbawo neji yakoma ogenda mu maaso nga yeesimbawo tiyalina sapooti emala sapooti gy'olaba eno Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina Mwami Yoweri Kaguta Museveni emyaka egyo egy'ekinaana yali tagiyina yali tayina sapooti okuva mu foreign powers yali tayina sapooti mu bantu era ne we yali ajja mu buyinza ng'asazewo okulumba ensiko Mwami Yoweri Kaguta Museveni sapooti entono gye yafunako yagijja wano mu Buganda era be bamusekendinga ne bamuteeka mu buyinza wabula ne gye yali akereiminga nti nno yeewaabwe mu Western tebamusekendinga tebamuwagira era zaakyogera lunwe akatambi okwewuliriddeko. Nyongera okujjukiza gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeerenga otweyungako tebamuwagira wadde n'omulundi n'ogumu naye kyewuunyisa okuba omuganda wa wano yakeera ku makya n'aleeta Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu buyinza tafiiriddwako ajeezebwa be bagenda mu makomera be battibwa be babuzibwawo. Mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'amaze okuwamba obuyinza yavaayo ne yeerangirira nga is a commander in chief era nga wawambye obukulembeze bw'ensi eno era tawawaabirwa wabula ebyaddirira ffenna tuwulira biwulire nga Ngalabi ya Nyanzi nti abantu baajezebwa mu kaseera ako baayegibwa abattibwa ne battibwa buli kiisigo yali asuubira nti nayinza omukolako obulumbaganyi oba ayinza omuopoozinga kigambibwa nti yasaanyizibwawo era n'ateekawo opposition ez'ekimpatiira nga zo z'olaba zibeerako tewabaddengawo mu Uganda mu byafaayo kiri ku likodi opposition etadde Mwami Yoweri Kaguta Museveni ku bunkenke nga opposition ya Robert Kyagulanyi Ssentamu kitegeeza emaze okugenda ku likodi. Kati wano wenjagala otegeerere nti lwaki Mwami Yoweri Kaguta Museveni alina okweraliikirira nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu nti nkulaza okuva emabega nga tannajja mu buyinza bino byonna by'olaba Robert Kyagulanyi Ssentamu feva gy'ayina okwagalibwa kw'abantu kw'ayina amawanga ag'ebweru okumusamonalinga bino Mwami Yoweri Kaguta Museveni tabiina
Mwami Yoweri Kaguta Museveni akimanyi bulungi nnyo nti oba ofuga eggwanga lifugwa bantu, nti oba toyina 70% ku bannansi b'ofuga tosobola kufuga ggwanga lino. Jjukira nti nno mu assessment ebyava mu Electoral Commission results ndala ne bannansi results balina ndala. Bannansi bagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kalulu akaggwa yatoolawo 70%, Mwami Yoweri Kaguta Museveni n'atoola 20%. Kati wabanga atutte 20% kitegeeza 20% tesobola kumumala kufuga bannayuganda, kiba tekimala. Kitegeeza aba yeetaaga Robert Kyagulanyi Ssentamu ku mmeeza eiza batuule balabe engeri gye bagabanamu obuyinza. N'agamba lino eggwanga lifugibwa abantu kati basatu. Omu ye Museveni, owookubiri Robert Kyagulanyi Ssentamu ssaako ne Ssaabasajja Kabaka. Kaakati obanga toyina Robert Kyagulanyi Ssentamu kitegeeza eggwanga ligenda kuzibuwalira nnyo okufuga ate ng'ayinako 70% gw'oyinako 20%. Buli ngeri yenna aba ayina okuba nga amunoonya eiza bakole dialogues of which Robert Kyagulanyi Ssentamu ze yagaana. Kati nga bwe nkugambye nti tewabaddewo opposition ng'eriwo kati. Zino opposition ezize zibaawo Mwami Yoweri Kaguta Museveni azazifunza nga ziteeka mu dialogues waziwo omusimbi wazisirisa nga batambulira ku strategic move ze. N'asobola okupromotinga, n'asobola okuteekawo akabonero ng'akapromotinga demokrasiya mu ggwanga Uganda. N'abateramu ne mu constitution ssente eziyinza obbayamba omukampeininga. Gulowooza waaki yali asobola oziteeka mu campaigning okuvaako mu buyinza gw'olaba ng'ekyo kisoboka. Kati nno kyataabala kwe kujja kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yajja ye ne mu dialogues yagaana okutuulamu. Ssente ezo zirina okuweebwa buli kibiina kye bayita interparties dialogue, ziweebwa buli kibiina ekivuganya ku gavumenti. Naye gu mwaka guno guli oguwedde 2025 kyewuunyisa nti ekibiina kya National Unity Platform ekikulirwa Robert Kyagulanyi Ssentamu tekyasobola kufuna ku nsimbi ezo, era kyewuniikiriza nnyo eggwanga. Era nga Mwami Yoweri Kaguta Museveni agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu wabanga ayagala ku nsimbi ezo ajje yeegatte mu interparties of which Robert Kyagulanyi Ssentamu kiyagaana, n'agamba nti nno ye tagenda fukaamira Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ebigambo byonna byayagala okuteeseganya nabye yabyogera mu lwatu era baabyogera dda, wabula ye kyayinza omugamba okuteeseganya naye nga batudde ku ntebe bakkiriziganya ku bintu bibiri: kumuyamba kusibamu bwanguwa bw'ayinza okukwatamu ng'alekulira eggwanga lya Uganda. Ekyo kyokka kyayinza okuteeseganya nakyo naye, wabula yagamba Mwami Yoweri Kaguta Museveni tamusuubira nti nno bagenda tuula ku mmeeza y'emu badisikasinga engeri y'okugabanamu omusimbi nga Norbert Mao eyeefuula nti nali ku ludda olw'opposition bwe bakola. Ebyo ebyagwa mu matu ga Robert Mao. Norbert Mao kye yakola yagenda ku social media oba ku media platform ne ku press n'agamba agenda kwesitula alumbe ekitebe kya Robert Kyagulanyi Ssentamu, asiisiraawo paka w'anaalaba omukulembeze w'ekibiina kino oba kuzibyawo budde ajja buzibyawo, asobole okunnyonnyola Robert Kyagulanyi Ssentamu dialogues zino kye zitegeeza, asobole okwegatta ku dialogues zino betuule wamu ku ntebe y'emu ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Okujjukizaamu emabegakaawo kigambibwa mbu Mwami Yoweri Kaguta Museveni yali ataddewo omusimbi muyitirivu nnyo, omuntu yenna anaasendasenda Robert Kyagulanyi Ssentamu bajje batuule ku mmeeza y'emu badisikasinga, era n'ateekawo omusimbi ogw'amaanyi. Guno nno gwamanyibwako babale kikola Robert Mao yekaikaye yavaayo n'agamba ngenda kweteekamu oba kufukaamirira Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja tweyungeko nja kukikola. N'ebyo byonna byalinga kufuuyira ndiga mulere. Robert Kyagulanyi Ssentamu teyakiika mu dialogues zino, era n'ekibiina kya National Unity Platform tekyafuna ku musimbi guno oguyinza ogiyambako okutambuza kampeyini zaabwe. Era ekibiina kya National Unity Platform kye baakola, baavaayo ne bakola mobilization fundraisation eri eggwanga lyonna basobole okusonda ssente eziyinza obbayambako okuba kampeyini. Baakikola, ezaasobola okujja ne zijja. Kakati olaba nga eyo yonna favor etiisa, byongera kutiisa Yoweri Kaguta Museveni kubanga favor eno teyagiina. Amawanga gonna ag'ebweru gali mabega Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olwaleero nga tutudde tulindirira ebigenda okusalwawo European Parliament okusinziira ku assessments ze baafunye ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amala avaayo n'alangirira n'agamba kati nkolezeza lutalo, bannayuganda mu backing 100% bannayuganda bajja mu backinga, olw'ensonga nti nno n'amawanga ag'ebunayira gajja mu backinga kubanga ayina assistance zaabwe.
kitegeeza basobola omufujjirira n'agenda maaso n'olutalo luno olumwamulako mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ekyo obadde tokimanyi. Nagambye oli ku Yugi Update TV kosinzira okuba ng'otuwuliriza kati ndowooza empalana weeri ogiraba weeva. Mwami Yoweri Kaguta Museveni akimanyi bulungi nnyo singa Robert Kyagulanyi Ssentamu akeera ku makya n'agaa kati akutte emmundu ajja kubeera n'obuyambi bwa foreign powers. Ye kyataayina ate amanyi kyekitegeeza omuntu okulwanyisa ng'alina foreign powers kitegeeza asobola okuswaggula n'akusuppressinga mu bitundu byonna by'obadde olinamu enkizo mu ggwanga lyattu Uganda. Kati embeera eyo yesinga okuba ng'eyigisa Robert Kyagulanyi Ssentamu eiza batuule ku mpaka aveeyo alangirire gavumenti ey'ekisiikirize gy'ayagala alangirire. Oli ku Yugi Update TV gwatana kuba ng'otweyungako nagambye wansi waliwo ekigambo subscribe kikondeko obeere ng'otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo. Wabula nja kukubiriza gwe munywanyi osharinge vidiyo eno esobole okutambula, osobola okujja mu comment section n'oteekayo eddoboozi lyo n'osharinga. Tuwerabira ku sharinga eddoboozi lisobola okutambula gwali eyampuliriza. Mbagaliza olunaku olulungi. Mweraba.